kubanga ebigambo bya Kcca n'enkola yaayo ey'emirimu nga chairman bw'ayogedde kyamazima okoowa. Tubulidde abantu ne tutuuka okwagala okwetamwa. Kcca waliwo ebizimbe byeggadde olwa ground rent, naye kyamazima nga kyalibadde kirungi neekozesa ate ku bukodyo kyoba URA negenda mu akawunti zaabo bebanja kuba sente tebazitereka bulayira, nekwata akawunti ne bamaliza ebizibu byabwe ng'omupangisa tataataganyiziddwa, kubanga engeri gy'oggala ekizimbe ng'obanja landiroodi naye nga ye talina wadde ekimukosezza ku olwo naku 2-3 oba 4 ekyamazima talina ye nga landiroodi abanjibwa sente ezo kyafiiriddwa, naye nga 5 buli mwezi kati bagifuula polisi baggala buli atannasasula. Kakati ne weebuuza nti omuggadde nga 5 ennaku z'anaamala ng'anoonya sente atajja zisasula zonna azijjuza omwezi gwonna. Ekigambo ekyo Kcca enoonye ku bukodyo obulala naye okusinga okutulugunya abapangisa ku kizimbe ate ng'eyagala landiroodi asasule. Ekigambo kya ebinnya, olutalo oluli wakati w'abakulembeze ab'ebyobufuzi n'abakulembeze ab'ebyenkola technical staff lwoleka obunafu bwabwe bwonna, naye kye beerabidde okumanya nti Uganda ng'eggwanga ebitundu 75 ku buli 100 ku musolo ogw'eggwanga Uganda biba mu Kampala. Naye bw'oba ova ewammwe Bulemeezi, bw'oba ova e Masaka, bw'oba ova e Jjinja, kw'omanyira nti ntuuse e Kampala ng'oyingidde ebinnya. Lino eggwanga weewuunya kye lyagala nti awasinga okuva omusolo omungi we tuba tugaanira ddala okukola deliberately. Weebuuze omusuubuzi ekimusasuza layisinsi ne baggala n'edduuka lye ng'ate baganya omuweereza, olwo oyo sayansi aba wa kika ki? Tulowooza nti ekimala kimala. Bino ebintu ebyokulabula abantu okuweereza ku mulimu gwe bateekeddwa okukola, ekiseera kyagwo oba ekiseera kyakyo kiweddeyo. Very soon tujja kuyisa ekirangiriro abasuubuzi bonna ba withholding license yaabwe kuba twakikolako. Kcca nga yesuula obwo obulogojjo bwabwe, n'owulira munatusonyiwa okulowooza nti simanyi, kubanga oludda olw'ebyobufuzi lulamentinga nga association. Association ze byalikaayanye oludda olw'ebyobukulembeze olukolerwa omuloodi meeya enduulu ye zaakuba, oludda olukugu twalaba eŋŋuumi enyooka abakyayina n'aba Kcca eŋŋuumi enyooka mutuwe ebiwandiiko. Akabonero akalagira ddala obusiiwuufu bw'empisa n'okuba nga ebyemirimu bibalemye. Kcca please, street vending mugikola kanagweramu eyo, abantu mu kifo ky'okubajjawo ate ne bababa nga babasolozaako ensimbi with evidence. Kiba kitegeeza nti emirimu gibalemye nnyo bassebo ne bannyabo. Bwe liba etteeka lyali bbi, abakulembeze mwenna mulina obusobozi n'obuyinza okwekuŋŋanya ne mulitereeza ne mudda mu Parliament ne litereezebwa erya Kcca Act. ORS tewali nsonga yonna gye mujja tuwa nga gavumenti eya wakati ku ssente zonna ze tubawa mu Uganda Revenue Authority, mu ssente zonna ze tubawa nga ba City Authority, ssente zonna ze tubawa nga bannansi nga temutukolera kibuga kutuuka ku mutindo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, oluguudo lwa non-motorized transport road okuva ku wansi okutuuka ku Ntebe road, Lumu Street,
kuliko ebifo ebyafa JBK Hotel, Holiday Express Hotel, n'amaduuka gaawo gonna tewakyali n'omu alina allegiance ku Kacita nga balowooza nti twabavaamu oluguudo olwafuuka wanuwa amaduuka gaafuuka bifulukwa. Naye ekikwewuunyisa nti abaagamba nti luguudo lwakuyisako batambuzi ba bigere pikipiki tuyisinganya nazo twetala neetale nga zaagala kutula bantu magulu. Ne purpose ey'okugamba nti safe haven ey'ab'ebigere yafa dda. Kati olwo diversion yagenderera kikutta amaduuka, kutta structure zaawo, kusaanyawo obusuubuzi obuli mu kifo ekyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, eno tuli mu kulabula Kcca. Tulina obusobozi bwonna obumobilizing abantu bagaana okugisasula. Ye checking guno gwe mulundi okusembayo okutuula nga tubasaba okutereeza enguudo. Odootya mu kwerumaaluma ng'abatalina ttiimu etuula kutematema bajeti ne mutandika gitemeeratemera mu mawulire na ng'uumi. Bassebo ne bannyabo mutuweeko katiibwa katini nnyo bwe kati nga mutuweereza olwa ssente eziweebwayo. Abakulembeze bakansala ba Lord Mayors bonna bo bwe bakwata kasente kaabwe basibira mu makooti bazaagala. Kati bali for money ey'omusuubuzi akolera mu Kampala yagijjewa ng'obuweereza tebumuwadde. N'olwekyo tubawadde okulabula okusembayo, kyamukisa mubi nti tetubapimidde budde ki bwe twetaagira saavisi zino zibaweebwe. Naye we tuddamu okulabikako gye muli, police mukikakase nti mwenna tubasitukiramu obutaawulawo central oba local government olw'ensonga nti sente zonna kati mu ggwanga tuzikwata ne tuziwa revenue. Kati revenue etemeteme ng'ekimanyi nti Kampala kye kibuga ekikulu ekya Uganda. Ekifo bakyetoololeddemu eky'essaawa ya Queen okumala emyezi, naye n'otuukawo ne bakubuza definite purpose eyakireetesa. Yeetaaga bakugu n'abayinterpreter okubuulira amakulu agakirimu. For now obudde bugenze emyaka ndowooza gigenda mu 3 nga beetoololera awo. Covid yaliwo nga bo bakola emisana n'ekiro nga tewali abataataaganya, ne bateyambisa mu kisoogo kumaliriza kifo ekyo. Kati kifuuse ekyonga abantu bababba, abantu babakoona, akavuyo akali awo ekyamazima tekeetaagisa. Kati abasuubuzi ensonga za Uganda Revenue Authority bwe tunaazigendamu, eky'omukisa omulungi nti tuziteeketeekedde maaso okuwuliziganya nabo okutandika n'olwaleero. Eyo yo wafu mutuukeeko mu maduuka mulabe. Amaduuka gaggaddwa, bizinensi tezikyatambula. Abantu batikanga konteyina emu 5 10 kati bali mu gurupu eki. Omuntu omu yesobolayo n'assaawo ka konteyina ne batikkamu abantu 15 20. Naye gavumenti tefaayo. Bw'ogatta Kcca ng'ekutulugunya n'ogatta central government nga bafuuse ekyawamu ekitafiira ddala ku muntu wa bulijjo, emboozi eba etulemye okunyumya. N'olwekyo ku mulundi guno gwokka Kcca watch out, okuddamu okwogera gye muli lugenda kuba lutalo.